Mukutu gwa Megaton Media tukubaza yonna gy'osobera nga otulaba amawulire si malungi era olunaku lubadde lwaleero Figures nno aleeteddwa mu kooti ne babanga bamuwa bail after the court okuwuliriza emisango gye nebanga emuwa bail. Olwo nno nga woolabaawo abadde afuluma ne baddamu ne bamukwata ensonga nnyingi nnyo. Mu kaseera kano ngenda beera nga neegattibwako Nalongo Kitone bo baasiibyeyo ne basulayo okubeera nti bayamba omwana ono Figures abeere nga ava mu kkomera. Ensonga zikyali mpanvu, akamotoka buli wendi nkukwata omusajja amukutte bw'ati n'amutwala mu kamotoka tebamuvuga. Ensonga zino njagala nkubira omuntu omutuufu abadde ku kkooti abeere nga atuwa ensonga zonna nga bwe zibadde. Amanya Mozere Megaton era nga mu kaseera kano bwe ntuukidde njagala mbeere nga nkuwa information yeekakasibwa, saagala byambu ate byabadde bitya, nkuwa omuntu abadde ku scene okubeera nti atuwa ki ekibaddeyo n'ensonga ekwasiza Figures ne babanga bamwongerayo. Ngezaako okunoonya Nalongo wano. Nalongo sibyota no Nalongo oli ku mukutu gwa Megatron live wano. Ono Megatron wo. Ensonga za Figures zituviire ku ntono abantu bakoolesa amatu n'amaaso. Ensonga za Figures yakwatibwa ku Lwokubiri wiiki ewedde n'atwalibwa e poliisi ng'avunaanibwa musango. Teyawera bata mu Luganda. Temanyi abiteebyo robbery, sibimanyi mu Luganda. Aggressive robbery? Ndowooza byebyo oba ndikutegeera. Naye nga mubi. Kati bamuwaabi wa gavumenti bwe baakebera lwa basiteeti ne balaba nga gwenda kuba simple robbery. Kugamba bateekawo ebintu ebinene ebitayetaagisa. Kati okumulaba ku poliisi wali lutalo singa omuntu yali asobola omulaba. Balondemu be baamulabako. Baayita tebaagala bamulabe ng'abantu babuuza nga bagamba ate adisitulikiti yatuganye okumulaga abatya abantu. Era abasinga balemesa bamulaba. Kuba baali tebaagala bamanye nti bamusibite nga balimba abantu alikireka. Kakati twali tumusuubira kulekukano omuleta mu kooti tebaamuleeta. Ne babiwambuya mpaka ku Mande ne tusuubira nti poliisi niyo neevaayo n'ekama ku Mande mu kooti. Era ne fayiro nebeera sanctioned ne batamuleeta mu kooti. Poliisi enda kumala okutugamba lwaki temulese muki mu kooti. Mu kooti. Kyolwaleero ne bamukeeza mu kooti z'essaawa nga 4 ne bamuleeta Makindye ku kooti. Olw'okuba nti omusango gwe bamuwaabira gweyimirirwa era balooya be babaddeyo n'abeeyimirira bakoze ki? Babaddeyo. Era ne bagoberera amateeka ga kkooti gonna agabaweereddwa ne beeyimirira omuyimbi. Bamaze okweyimirira omuyimbi waliwo processi eziyitibwamu awo. Bamaze okuyita mu processi ezo zonna. DCC Kate najja ku kkooti e Makindye n'emmotoka ya poliisi n'ab'amagye. Bwe bamaliriza omuwa bail bagenze ne bakola order ne baggulawo kano kashero ka kkooti ne baggulawo owa poliisi n'amukwata. Lindako. DCC yazze mu kkooti. Kkooti ebadde ekyagenda mu maaso n'ayingira. Kkooti ewedde bulungi n'abantu beyo tugimuwadde ajja kudda ennaku z'omwezi bwezi. DCC najja n'abamagye n'emmotoka ya poliisi awo nyine nga bamaze omuwa bail nga bamaliriza omusayiningira bagenze okumugulya nga bagaa nti ng'afuma kero ya kkooti. Oda ya DCC ey'okumukwata ne bamutwala. Ne bamuwamba mu kkooti munda si wabweru. Kyonga kibadde kikambwe ati. Wabweru wa kkooti wabula mu Uganda twesimye nti poliisi yeyamba ennyo abantu okumenya amateeka. Kubanga ekyo kikolwa kibi nnyo tekikkirizibwa mu Uganda muno lwakuba nti ensi yafuuka ya kibuli. Emirimu gy'ani akumaanya abantu bajja n'abeera mu serikale nga tabasomangako nga mbwa yakukyala eri awo. Naye olw'okuba nawe yalwana simanyi ate famire yagundi agirinako Oluganda ne bamuwa omulimu n'amayinja naye ng'aliwo okutulugunya baki bantu.
bantu nga muntu wa polisi kyateekeddwa kola kyateekeddwa kukola kubanga babadde balina eddembe erimaliriza omwana omuwabeiro n'afuma wabweru ne bamukwata mu mateeka ne batamukwatira mu kooti kumala mu sheruzi zaaki za kooti ne posi ey'amaanyi ng'abanono omutuzi ngakola ebikolobero byabwe ngera polisi bw'ogimanyi ne bamutwala tomanyi dipisi gyamutute naye yatujja kumanyayo kubanga abatumire ba dipisi bangi katwawo ab'amaanyi abatambulira ku mateeka era nga baavaawo dipisi okusinziira ku bigambibwa nti mutadde amaanyi nnyo ku dipisi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bisi okusinziira ku bigambibwa nti mutadde amaanyi nnyo ku DPC nzijukira tuuzo oba yesterday Alien Skin yavuddeyo n'agamba nti DPC oyo yeetaaga bigambo byabadde bingi ne ŋŋamba amaanyi DPC nga mutaddeko mangi waki muleka n'akola omulimu gwe. Tewali amutaddeko maanyi naye bw'osiba omuntu naye gukakasa nti si yazza emisango naye alina abazzi b'emisango bakwate. Nze bw'oba ng'osobola okumanya nti ntambula ne kojja aleepinga abakazi lwaki tomukwata gy'abaleepingira kitegeeza omanyiiyo. Mukwate asaavenga ekyo ky'omumanyiko kyakola ki? Kyakola. Nawulidde nti Fiki Gaza alina emisango emirala simanya wa Kiso simanya wa fayiro ziri bwe ziti ziringa mugugu. Waliwo fayiro ye wa Kiso egamba nti omwana bamubbako essimu abalenzi ba Fiki Gaza era aboogerayo omulenzi abamanyire sibamanyi. Yazze ku poliisi ng'ayagala miliyoni 11. Nga miliyoni 11 tewali tuziriwo mu obudde ali namugamba katumalirize bino nja kuwako miliyoni 8. Kubanga eyakukuba bw'oba omumanyi kiggwe. Naye nga Fiki Gaza si yamukola ki? Si yamukuba. Si yamukuba yadde akyogera. Naye Jackson bamulinamu feelings tumanyi lwaki. Ndabye obadde ku kooti era mbadde ndaba live ezisinga nga ggwe omu ali awo ova ku Alien Skin banoonya Naalongo Kitone era oba ndowooza Alien abadde yakatuuka ne baba Naalongo Kitone ye bw'ali yatuuse dda. So ensonga eno ey'okubeera nti bakutte Fiki Gaza ne bamujja mu kkooti bwe mubadde awo mutunudde butunuzi ne bagwako temulina gye mugenzeeko walala. Simanyi gwa ginnyonnyola. Nebaleeta abamilitale ne baleeta abapoliisi abalinga bazokwata terrorist mu kkooti munda tuwa bweru waki wakooti tuwa bweru wa kkooti wabula tetumanyi kikiri mabega wakyo kubanga eno kkooti nnene tetumanyi lwaki kiri bwekityo tuyinza okufuna omuntu n'atubuuliza DPC lwaki embeera eri bwekyo kuba n'ekiro tukyagambye yamuyise ekiro mu shero ssaawa 4. Ani? Bamuyise ekiro mu kaduukulu ka poliisi ssaawa 4 ez'ekiro nga waliwo oli wena tete yanikojja atwala nasinti RPC DPC n'ayita RPC n'ayita ne Fiki Gaza n'amugamba oyo bwe mumutanva mu poliisi kubanga oyo alina abamenyi b'amateeka ko Fiki n'amubuuza nakukola ki? Ani linda ku statement eyo giddemu Naalongo. DPC yagambye RPC nateeti nti olwata Fiki Gaza bamu poliisi Fiki n'amubuuza nakukola ki kuba Fiki abitugambye wali kaduukulu ka kooti. Kati tumanyi naye Katonda yasinga okola ki? Okumanya. Nina abakola statement abagamba nti bakwata Fiki Gaza nga babalirako Alien Skin kuba naye atera obbeera n'eggaali ekyo kyogerako ki? Babadde bazikwata Alien Skin ku kooti kooti gye bazze nayo kuba bwazzeewo. Babaddewo drone obwedda wabweru ne bongerawo ey'okusatu. Badde baagala kukwata ani? Alien. Nga bamukwatira ki? DPC ne Alien waali n'eggaali ye. Kooti ne yeeyongera naye bagenze okutuuka nga Kibanda yagenze dda. Lindako kati kankuse mu lawudi ompulira bulungi kati? Kaakati mbuuza kati Alien Skin ye baagala mukwatira ki? Genda obuuze DPC yamanyi. Nange zennyini ayogera tuluse. Toli ki?
Mbalabye mwetalira ku poliisi mulinga namutala omunyage kente ku kooti. Luli nali naawe ne tukola interview n'ongamba nti Palaso n'oweegayirira Kamiiri. Palaso leero avuddeyo n'agamba tabiriimu. Mwakitegedde bulungi? Nze ebigambo by'okugamba ndi mukazi mukulu singa mwenge buuta babadde mu kooti complaina nti wa fayiro ya fiisi abaddaani. Bwe babuuzi tubasibyaka abadde Julius yeyawaabira fiisi nti bamubbako miliyoni nga Palaso. Nze njogera biri mu fayiro siwaaliza abantu. Era simanyi bya Palaso, nze mmanyi kiri mu fayiro kyenkugamba. Tokuba jjejjerebu. Wanje? Gwe toli mu kkuba jjejjerebu ebintu oyogera mazima. Nze nkugamba kyemmanyi. Kati embeera eno yonna bano egenda tuusaawo eggwanga lino. Kati Naalongo oli muntu atunuulira ensonga. Era oyogera era omuntu abeera musawo Naalongo senga avaayo nannyambako. Tugenda tuukawa mu mbeera eno wakampa sayidi y'emu. Kuba nina ebibuuzo bingi eby'okukubuuza nga nkutadde ku ntandaalo wano. Tusookera awo tugenda tuukawo embeera eno ogyogerako ki eri mu ggwanga. Kuba kati poliisi yeegamba efuguza bamenyi b'amateeka. Esoose kukwata mukulu abeera n'abamenyi b'amateeka kesooka emukwate. Kagambeko kyenkugamba. Ye maama. Poliisi ekuwa omulimu n'ekuwana yunifoomu n'ekuwa n'omukyala. N'okuba omuntu bw'oba owaaba owaabira muntu yakukubye ku kitongole kya poliisi. Ntegeerekese. Nga bo bagamba nti bw'oba owaabira omumenyi w'amateeka nga mu poliisi owaabira mannya ge. Ne kuba yaye bwe kiba kikola. Kinze bwe mba ntambula n'abantu nga mulimu ababbi tegeeza mumanyi gye babbira. Lwaki temubakwata? Oba bo bamulabe nga poliisi lwe kukuba towaabira IGP. Owabira muntu oyo. Olwaye ndikusiwe katoze n'akwatira omulindi mu kooti. Tulina kuvuma IGP. Yatwala poliisi n'ensi yazze. You get my point? Yes. Era bw'oba owaaba owaabira dipiti waawa wiikatwe. Oba ontegedde bulungi? Nkutegeera bulungi Naalongo. N'abantu bagamba nti suuti atambula n'ababbi bakwata ababbi kitegeeza gye babbira bakola ki? Ani kati yo poliisi Naalongo kyeriko yeegamba keekwate wano we bava. Nze nkwata ekizampe entuufu poliisi bwekkuba towaabira kitongole. Kyokka wandiwaabidde ekitongole kubanga onakubye ali mu kyambalo kya ggwanga ng'asasulwa n'omusaala. Lwaki bagamba owaabire ye? Kubanga poliisi yali ekola ensobi nti abantu bakolanga ensobi nnyingi nga eva ekitongole kya poliisi kibeeramukooti kwe kusalawo bawaabire sekinnoomu. Kalina sekigaza bw'abanga aliwo balina okubuulirira abaana butaffa mukwate abo ababbi emulabye nga bakola ki? Nga babba. Mulabo bafrika n'abatemesa okubakwata. So kati gwe kyogamba nti bave ku fiiki kuba enyabo. Fiiki Gaza olowooza alina emyaka eme? Ali myaka 29. Myaka 29. Ekigambo ghetto kandi tekiwulira ku myaka 29. Ffe twakulira mu ghetto naawe. Bagambye Fiiki Gaza yatondawo ghetto. Just obulamu bukyuse ne tuga owaaye katugendeko mu apa naye twakulira mu ghetto. Kitegeeza Fiiki Gaza si yavunaanyizibwa ku bantu abali mu ghetto n'ebikolwa byabwe. Ate nga naye yennyini asobola okubayambako ne babafagguwa ne baga nti kati we tulaba omubbi ng'ali wa Fiiki Gaza mujje mukwate. Kuba Fiiki ye si mubbi. Okitegeera lwaki okwata Fiiki Gaza nga ye bamusanga watudde? Oba ntegeereke? Otegeereka Naalongo? Bijja kuggwa ebyo. Bijja kuggwa? Bijja kuggwa. Kati ali yenyiru. Tulinga Fiiki tumubuuze oba balina we beegattidde wamu n'omukulu kuba obusungu bungi n'amaanyi mangi. Ani kati mumulemesezza okukola emirimu gye mwogera ebigambo. Emirimu gye tumulemesa tumujjukiza tuli bannayuganda okukwatira omuntu mu kkooti tumenya amateeka. Kuba nalabye omuntu omu agoberera amateeka g'eggwanga kuba mu poliisi. Nalabye omuntu omu ku TV ng'agamba Alien Skin oyo abadde n'emisango mingi awo nga DPC yamuyamba mujje tunaatula.
anti njagala tukigatte kozi omuntu eyayogedde ekigambo nti babala alien skins kinu mukwata alien skin nga simulabangako mu bubbi nga wona baba batekeko emisango gyonna gye baagala kuba kati tebaagala baba batekeko buli musango gwe bakola gwe baagala obudde bwabwe bunaatuukera bajja kubata nina ne komenti endala gye ndabe ne nga kambuuze Naalongo nagamba ngenda teeka mu megatoni miliyoni 10 bamuteekeko ogwa madda bamutwale bamusire ne kiba. By the way mpozi go wakola statement nali njogera n'oŋŋamba owange oyagala okusaako ogw'ebijambya ne gamba nsirise siddamu kwogera kati ebitwewuunyisa ate tubirabye nnyo ng'abantu bassa ku bantu emisango. Naalongo katubasabire ate nze onsabirako waayi obaddewo nnyo mwana mwana wa ggwanga buli ayeetaaga obuyambi nga mbusobola mbumuwa kati ojjawo kiri kino abantu kye bagamba nti omukazi oyo naye abeera nnyo mu misango ndabye komenti ne nga nja buuza jjajja wange just abasiru wange terera olwaliro fitugaza alina omukyala nga muwala wange bwe mba ngenda okukimanyi kati ate muwalawo bw'aba ali mu buzibu nga bbawe bamukutte tomubeererawo mbeererawo eddembe eriyamba buli munauganda bw'aba nkubidde nga yeetaaga buyambi bwe mba njagala oba okitegedde Naalongo kati awira nga tasobola kuyamba naye akole gwasobola ow'ennindi agifuuwe ow'ebijanjala abiri buli omu akole mulimu ye papa Uganda fenna ekumala bambi nkulabye ng'oli stressed nnumwa kubanga nze amanyi situgaza nkimanyi situgaza takyali mubbi emyaka egiwerako yatereera yakoowa obubbi n'ebikyefaananyiriza kubanga mumanyi naye nze kati olaba Naalongo nga mpa endowooza yange nsuubira poliisi bwe begamba nti Fikigaza yatereka ababbi gwe yandikozesezza ne bakolagana naye kuba kati ye Fikigaza amanya nti ono gundi nnyugunya tamuvangamu ono nnyugunya gwe bandikozesezza ne bamuemployinga yafuuka mulungi obudde alubbiza alowooza nnyimba bo balaga omubbi nga poliisi emulaba bwebeekwata Fikigaza si musirikale talina budde bwa kunoonyereza ku bannayuganda nti gwoze omufagira wabbye ogwo mulimu munene kati anaayimba akulu temusikikira mwana mirimu Naalongo nkola obadde stressed sikulabangako ng'oli stressed nga leero munnange eno sirabe na stress nomaloda neetoosi wangi okujjako nga futi bwampita nga ngendayo ali nibaze nampita nenziza tewali stress ize bangi bamukulamu ebya people power n'abeera eruzibu emyezi mukaaga bambi tetwalabaalaba dde abasajja nga babasiba ako nolowooza mawulire kusebulo sima news obugambo obwo busembayo eri abalibi ba Megaton Media nti mbaagala nnyo mamanyi poliisi getta ku baana abaalokoka abakataliza misango egase nnyo mu kubanoonya eyogere nabo okusinzira obateekako ekibuli okusinga okubasaako emisango gye baavaamu emyaka 10 emabega oba babavunaana gye baakola emyaka 10 emabega bw'aba Fikigaza gwe mmanyi abasajja bamukwata bwe batyo katulameko abanyigirizibwa nga tebalina ddoboozi okay abaana baleme bateekako mbeera okay bakole emirimu gyabwe nga poliisi kale tusikulwanagana na bannansi tweyanza nnyo Naalongo kale eyo Naalongo kitone bambi abeereddewo nnyo Fikigaza era mulabye ng'ali wali ku poliisi ku kooti y'e Makindye Fikigaza ono baamubowa ne bamukwata olw'ebigambibwa mbu ku bubbi kwatudde era atereka ababbi baba n'ebiso baba ne zinzimiya baba n'amafumu batuga n'okutuga okusinziira ku poliisi naye bo gundi lungu bagitadde nnyo mu DPC w'e Katwawo nti akoledde ku bantu baabwe effujjo n'akataga butazzi nalabye full figure yabadde ku Soul TV nabanga alabula Linskin oli bwa yakozesezza nti DPC w'ekibuya oyo yeetaaga okujjawo bamutwale ewalala bo bamuyita kibi kigwana wala
ye DPC agamba akola mirimu gye era tajjalekera okubeera nti akola emirimu gye. Owulidde nga Nalongo bw'agamba nti tuuse n'okukola statement nti omwana oyo bwe bamuta naye ajja kuva mu poliisi kuba ye ali conscious that Figures ono y'omu ku bantu ababeera n'ababbi, y'omu ku bantu abakuumya obubbi mu Uganda wano. Ebigambo bingi byogerwa naye ye agamba nja kufiira ku mazima. Waliwo fayiro eziri e Wakiso era nazo za bubbi. Figures mwali ndowooza ensonga lwaki bamukutte ate awuze emisango emirala era I'm sure that tomorrow or this week bajja mutwala mu kooti endala ate awere ennembe n'omusango omulala. I think and I presume that this is not the first time omuntu police gundi kooti okumuta ne baddamu ne bamukwata mu babyofuza ab'enjawulo tubalabye babakwata babata oba ne baba bail aye ne baddamu ne babakwata. Just that ndowooza bano abadde ku kooti batiddemu abadde tebakisuubira naye nga ffe eno gye tubeera mu byobufuzi abantu babakwatira ddala nga waliwo emisango emirala gye baagala okubeera nti ababasaako. Figures abamu bagamba nti babala alien skin naye I think alien skin baba baagala okumukwata basobola okumukwata saawa yonna bamanyi waabeera era time yo wenaatuuka nga bagamba ono twagala mumukwata bajja mumukwata kuba ewe tavaawo ate nga poliisi yasazeewo ateyinza kulemwa kubeera nti ekola ki kukwata. Era mu kaseera kano ndaba amaanyi mangi Figure ali agamba muleke poliisi okola omulimu gwayo mwesonyiwe DPC gwe wayinanga emisango wano naye nga ffe tukola ki DPC oyo akuyita nibanga mutuula wamu ne bebuzizaako emisango ne babanga bakuyamba ate bagamba DPC aveewo akoze obuvuyo bw'amaanyi. Tulinda kulaba. Nina musasi wangu omulala ku mukutu gwa Megaton ffe tuba ne information buli kitambula ne tubanga tukikola bulungi nnyo. Tetwagala kulekayo kantu konna era omusango guno ngenda kubeera nti ngubawa paka oba muteera oba paka gye bamwongera ensonga ziri serious. Figures ono nsonga za bubbi. Poliisi egamba egenda kukwata buli mubbi kira muntu kira naani tewakyali muzannyo. Nkubira kigatto wange abeere nga ampa information omulala. Nina bakigatto abali mu misango ez'enjawulo ffe mbaleeta ne tuba nga tukuwa information yonna gy'ali. Figures bamutaddi. Kigatto wange tuli ku mukutu gwa Megatron. Nkuguddeko kifuyifuyi. Kifuyifuyi. Onguddeko byonna byerimu. Kifuyifuyi. Ogamba otya Ganja Fund? Ndi bukalamu sebo ogamba otya. Mbadde ne Nalongo kitone wano. Nga nnyonnyola ensonga za Figures bamukutte n'agamba nti poliisi ebintu bye yeekola bwe abadde tabirabangako ne mugamba ate ffe mu byobufuzi nga kiralamu. Eno mubadde mu Soft Life kati Soft Life efuuse ad life. Kati ne ngamba kankubire ku kigatto gwange yakulira mu ghetto amanyi Figures ono abeere nga atuwa information. Omukulu information gwensembyeyo kufuna. Nandi kusabye n'ova mu ffumbiro ewali omukyala akusaba obutungulu n'ennyaanya. Osanza awo tewali kyakukola. Kale. Mba mu firudi n'akadda waka mwana omukyala n'amabeere gayikidde omwana. Akubiitabiita ali mu kutakula mu kirevu. Kakati Figures leero abadde bamugulantinze ebbeeyi. Abadde tannabugumya mboga ate ne baddamu ne bamukwata. So kati nze wenjagala ontwale. Yes sir. Omusasi waffe yasoose nampa ekibaddeyo kyonna. Kati nze njagala onkolere analysis ku nsonga ya Figures mu ddakiika 10. Ekisookera ddala realistically ensonga za Figures bw'ozidinginga ziri somehow sensitive. Kuba bw'otunuulira okuva lwe baamukwata nti fayiro bazzenga bongerako bongezi. Mugugu kati alina akabugu k'emisango. Oba olyawo ke basibye kaali mu kwekwetuka nako. Bangambye nti babala alien skin. Bakola batya? Babala kwata alien skin ono naye bamuvube. Nakyo kisoboka
Sukulu ne bamugamba tujja mulaba ekitasoboka kyekyo ate nga abalala bwe batuukayo babakkiriza omulaba naye bw'otunuulira sitoowa eno ne gye yatandikira nti nga tebannakwata Siikiggaza baasooka kugenda ku Fangoli ali n'abagamba nti nze wano sirinawo bazzi ba misango niwe mukebera ekirungi nti balayika bwe baatunulatunula nga tebalawo baana mu kaseera ako oba oli awo baalina fayiro ziyinza kubakwata kaakati bwe baavaayo nga bakkirira mu luwafu ewa Siikiggaza laba bwe baatuukayo bwe baasanga bamuzungu muzungu ng'olwedde yali yadduka mu police custody ku musango gwa mada naye okusinziira ku information gwenfuna ono wa munda saagala kutaataaganya okunoonyereza kwa poliisi na poliisi byeyogera bitungulu nekigambibwa nti omwana oyo bwe baamukwata mbu teyatoloka butolosi oba oli awo waaliwo enguzi yagabibwa bw'ebitongole ebikuuma ddembe awo ne bamuta okitegeera era ng'abaakikola oba oli awo baali banene ebiseera ebyo budde abaana baalina abayimbi be bakolera so ne bamuta bwe baamuta laba bwe bafuna information ku biri bye twattaanyako luli Siikiggaza balina omuvubuka gwe baakuba nga bali mu motoka ye ya market ne bamubba ababooda balyoke bajje beetulungulula awo balaba omuntu akubibwa bamukuba bambadde obukookolo bwe bakuba tayambadde bukookolo ate bwe bakuba enduulu nti omubbi bali ne babaako kye battenkuinga ne bagamba wano wandiba nga waliwo ekitali kikulu lwaki abakuba ate be bambadde obukookolo balaba ekibinja ky'ababooda kisalako kuba bali bamukubira kumpi awo n'ekibinja ky'ababooda ne bamalamu omusu bamalamu omusubi nga bakozesa mmotoka eyo emmotoka eyo abatuuze baaginootinga ate ng'era n'abatuuze b'omu luwafu obukoosi bagimanyi nti ya Siikiggaza kuba batera omulaba ng'ayitawo kati ogugwa eyo yali fayiro ndala ya robali kati ate laba bwe bagenda okukola okunoonyereza ne basangayo ex-convict owa mada mu mannya aga muzungu ng'ali wakaawe okusinziira ku mwogezi wa poliisi Onyango n'atugamba nti ate mu nnyumba basanzeeyo ebyambalo by'amagye nga bwe baabitulaga basanzeeyo amajambiya nga bwe baagatulaga n'ebiragalalagala kati Siikiggaza mpozi n'enkwacyo kiba kiragalalagala enkwacyo to si kiragalalagala bakisibira ensonga lwaki bagitundira ne mu lwatu tugiraba nga abaana bagitambuza mu matu wamma ndaba bagiteeka mu mpombo ye lwaki bagiteeka mu mpombo tegira bagikwate bulungi nnyo kale bagiteeka mu mpombo mwe bagipimira ne bagamba nti lino ettunga bw'oliraba lya 15 lino lya 8 ani yaleeta enkola eyo banna yali mujagujagu yaleeta enkola eyo yali mujagujagu so bwe bateekwato bwe bagifunda kaakati Naalongo Kitone agamba mbu ono si mubbi bakwata ababbi lwaki bakwata ono nga si mubbi ng'ate ababbi babamanyi kakati polisi bwe beekola investigation okunoonyereza beekola okunoonyereza bwe ng'omutuuze si gwalina ogibuulira butya bw'erina okukola okunoonyereza that is the reality kakati polisi bwega nti bano abantu badde bakolagana ne Siikiggaza kitegeeza ali mu sayiko yaabwe Naalongo ndi mukola ali mu sayiko yaabwe ey'abamenyi b'amateeka Naalongo abadde amanyi weenoonyeza bibyo Naalongo yamanyi
oyina kusuulamu ngatto ogende weekolere. Okategedde. Aha. Bwe babanga abantu bazze ne babipootinga ng'emmotoka y'omukulu yeeyolekera oba yalabikira mu bubbi bw'ebikolobero mu bubbi. Ne bagenda ne maka ewuwe ne bazuulayo ba ex-convict abantu abali ku musango omunene ogwa mata. Kiringanga bw'onaabeera ewaka awo. Omusajja n'ajja ne bajjayo emmundu n'owooza Moze yabadde agikozesa ate nga taliiwo. Gwaba agikozesa eba yiyo. Bakwata ne gwolumiriza naye ne bamunona. Weebale. Kyokka ate wakati mu kuba kisigaaza emisango gyonna abadde nagyo waliyo egyeyongerako olw'abeewakiso. Kati alina ntuumu ya misango. Era n'abeewakiso nabo bazze ne bagaa nti omukulu oyo bwe badde okuyimba n'eggaali baakuba abantu ne babba abantu. Gundi ngaali kababi. N'abagundi tebaaveeyo. Abajahazi. Kababi kennyini. Abajahazi nga baabakuba bubi. Abakisewo kutiisa. Nti bw'otunuulira enkwata gye bakuttemu omusango gwo. Kiraga nti oba olyawo eriyo abanene abakukola. Kyemmanyi balina kye babala nange ndi konkushuwa era tebagenda kukwata Fiki Gaza yekka. Okitegedde. Kuba bwe kibantu bwe baali bagenda okukola saaki egundi eruwafu ne DPC yagirako. Okitegeera? Esebo. Kitegeeza olaba yeesitudde. Kinenemu. Batera ttuma bano bagundi. Aba yunifoomu ezaasiiwuuka. Okategedde. Kakati n'ekisinga okweyaliikiriza kuba nti kkooti ebadde ewulidde ng'oba oliawo bakkiriza n'omugrantinga beyiro ne baddamu ne bamubowa. Ekitegeeza badde bategedde nti ono waakuweebwa beyiro n'obudde wabaddewo mbega. Tafulumye na kufuluma waliwo be bakwata nga bafulumye ye bamukwatidde mu gundi mwennyini mu kkooti. Nga ne DPC kwali. Ne kati nga balwanyisa nnyo DPC kuba nalabye Alien Skin naye ayogera mukyuse simanyi akolawo byenkola ye Folufiga ate n'avaayo n'agamba gunaye wayinanga emisango naye nga bw'oyinako emisango tukuyita n'otuula nabo eyakuyambanga. Era n'omukulu bwe yakoze statement ye abaana abadde mu comment section nti omukulu fayiro zo ze baatuuliranga zo nga tewazoogerangako. Lwaki omulaba kati nti mubi? Akati kyekiri kye wagambye nti si gwe alina obbuulira poliisi engeri gy'erina okukola emirimu gyayo, olina kuteesa buteesa nayo. Era basobola n'okukwata olwakatule n'okutaataaganya enkola ya poliisi. Nze n'obuzibu bwe nina poliisi eyo giraba. Bw'eba tennakukwata enoyogera ebigambo. Naye mala okukwata ne bakuteekayo otandika okukyusa mu ngeri gy'oyogera ebigambo mu ngeri ey'okuswansuka n'ey'okukwatamu ebintu. Nkugambye okkakkana. Kuba kati ggwe senga tebakwata mpanaye wali owaga. Nze nno nga nali. Naye ennaku zino oteesa n'abasirikale ekintu kino. Nga ninako tusi mu mateeka ez'enkooti. Amateeka gaddawa bannange. Kata yankuba judo mu liiso nenda bubutaalanga bwaka. Ganja. Nga tumaliriza njagala osaminga apo embeera eno egenda kukoma Fiki Gaza omulaba wa Alien Skin omulaba wa kuba Palaso yabyegaanye naye bba tebalumiriza Palaso. So mu kaseera kano ekituufu kiri nti akaseera ke balimu kaakazigizi. Bali kababi kennyini. Bwe kiba nti eriyo ababalumiriza ne fayiro ne bazireeta nga ne poliisi oba oliawo eno obujulizi bwereeta ne scenario zino zetulaba ate bamukutte bamuwadde beyiro ate bazzeemu ne bamukwata ensonga zirabika nga ziri somehow serious. Kyakubiri ekisinga okweyaliikiriza Alien Skin ono okuvaayo naye n'atandika okuba mu DPC eyamuzibiranga ebituli n'amukubamu ebituli. Lwaki mu kaseera kano asitudde nnyo eddoboozi wandibanga waliwo ekirukibwa
ngira bwe wagambye initially ng'oba oli awo bonna baagala bazingiza baagala kumalawo gaali kkiriza baana ffe abakulidde kawempe twafunanga complaints ku magaali ago ng'oba oli awo abantu baga nti amagaali ago gakolagana ne security kyokka ng'ate bw'ondiginga bw'otunuulira ensonga ezo critically nga abantu bye boogera byandibanga bituufu reason being nti amagaali gaayitangamu ne gakuba abantu musaawa nga Nambolo poliisi n'eryoka eyitamu ate n'ekwata abatabiriimu ate n'ekwata bannaalumanya era waliwo ssatu emu eyatuukawo n'ekwata basaalumanya basaalumanya kati waliwo ssatu emu eyatuukawo abayaye badde ne bakola ekifujjaawo kolo baza abaana nga babbikwakana nga abatuuze n'abavubuka b'okyalo babakubba obongoloza abaana abo bakuba bwe babakuba obongoloza bano be bakubye abatuuze bwe balumiriza nti bazzi ba bikolobero bwe bagenda ku poliisi DPC amaanyi ge yateekamu owekaweeka okunoonya bano abakubye ababbi era n'ababbi ne batandika okwesoma nti mwe temumanyi banene be tuyina naye nga ababakubye bakimanyi bunnyo nti bano bacriminals naye poliisi amaanyi ge yateekamu okupaakuuza nga bubasaza mu kabu ne bana abatuze balumiriza nti be babbi esebo poliisi neyeekyasa nabali okunyigiriza bano be balonde ku byabwe n'ekirala waliwo amannya amanene agatuuka ekiseera nga oba oli abo babadde bakolagana nabo ne batuuka ekiseera nga bafuuse sireeti ng'ekitundu kibakomplainingako ebyensuuso ne bamala ne babettira Alien Kasa yakoze statement egamba nti obwo buyinjayinja ne ŋŋamba okitegedde natiddemu kati kawedde waali omuvubuka nga bamuyita Boy Museveni Boy Museveni oyo yaguluumingibwa Yusukabaaya ono yali abba obululu oyo musiraamu owa Sigide yalabikanga eyali abba obululu bwaffe yamuguluuminga omwana oyo n'afuuka ow'ettabu naye nga bavuga eggaali okugijja emaganjo yakusajja kalooli ne bakkirira lugoba ne bavuga otegeera bakuba buli gwe basanga mu kkubo nga bambala bulaaka basaziwera ssaawa 2 bulaaka okuva wansi paka waggulu naye nga babbira abantu okumala omwaka ng'abantu bakomplaininga abantu babawangudde amannyo bassa abantu kati gurupu ye yatuuka ng'efuuse pireeti bo kennyini ne bamwekubira naye omulala baali bamuyita Peter Kasolo ono gwe baagerayo Peter Kasolo maafiyayo yali maafiyayo Peter Kasolo oyo naye yali atuuse kweyeexchange era naye ne bamunyuga bamukubirayo ku kinaawa haali balina omuzadde gwe baateegawo yali biddi ne bamukuba n'eggaali ye baalimu awo bawolofu abayaye baali ne bwe batendye okunyiga wano bubadde bwana buto wolofu yatereera aliwa wolofu natuuka drugs zamuddako natasobola kukuba wadde n'omuntu naso lyali ddogo eryo okuba omuntu n'akuloga lirabika lyali ddogo Alani ye baamukuba masasi alanikira omusirikale abaamugira eyatugambira ddala oyo yaggwa yali abbye abantu oyo twamukuba bannange n'omulala yabaani Alubani mpozi kati ali mu kkomera yali mwaka prison anaavaayo kati naye yakubanga nga ne bwogenda ku poliisi nga ne poliisi emutya kitegeezawo nga tebalina agana n'abantu abo abitongole bigemaddeemu abantu tebayinza kutuuka kwenusa kakati saawa zino nakyo kiraba ku gaali zino ezibadde ez'emakindi kubanga eggaali z'emakindi toyinza zogerako n'otogera ku fiikigaaza n'otogera ku abalugaaza n'otogera ku ali emisikiini mu myaka ebiri bino ezibaddewo so ebintu byonna gye binaakoma biraga nti biri somehow ate biraga
waliwo ababiri emabega ng'oba oliawo nabo b'amaanyi nga basazeewo basapotinga abaana ba waliwo abanene wayinza okuba waliwo abanene kale abantu no baagala kumanya Joram Propaganda Service Good Financial Services bagamba bakubira nze amasimu abakola mu financial services kyebakola bayambako abaana ab'obuwala kuliko akagambo financial. Hello? So, hari ku mukutu gwa Megatron, omukulu abadde akyampa information ku Joram Financial Services. Netuwaaka nno n'entimawa kamunoonyeeko wano twongere information. Fete okubira tubaweereza tetuyina shida. We don't have shida. Wenga tubawa information. Makulu kamufune wano tulabe nga tumalayo ensonga. Nkulina over. Sewanyala. Aha. Obadde obuuseeko tubadde abantu bagamba kubajjola mu financial service. Andi kyembadde gamba? Abantu bankubira balabako akagambo financial services balowooza muwola olinga mu banka buno oba abagoole. Foreign employment loans. Okay. Bakutwalire bweru ku bwereere. Then osasula otandise okukola. Emyaka 21 baana baabuwala paka ku 34. Wanga ya Jordan kata Saudi Arabia. Ogenda ne bwenogera ku nusu. Passport toyina byonna babikolerako. Then n'obasasula nga mba mukkiriziganyiza ng'otandise okukola enamba y'essimu yanguwe ennamba omwana bagiwandiika akube kati 075 26 73 640 nooti oba obalina bulungi ne ku WhatsApp kweri osobola obba inboxinga oba n'obakubira. Batwala baana bawala ku bbanja. Baana bawala. Abasajja nabo bankubira. Omusajja kubanga olinayo mukyala wo bamuganda. Eno kampuni tegenda kubba bantu. Obweraliikirivu ate buli nnyo ku sayidi eyo. Ati. Tuli mu nteekateeka eno naye emitima giba gitwewanise. Kaakati mulina kufunayo bapoliisi babayamba ate. Era mu ntandikwa baatuyisanga kuyita ati omwana mumutwala bw'atuuka mu kiyumba ng'ajjako amasimu agajjako akasente akaweereza nnyina. Kati so mmwe emirimu mugirina? Emirimu gyo gibaawo. Ana n'agenda n'akazana. Kale tweyanziza. Kale ssebo. Ali ku mukutu ogwa Megatron Media zezo n'ensonga gw'obiraba otya bagambye nti babala Alien Skin ono bamukwate okusinziira ku babyogera. N'abalala bagamba nti waliwo abanene abali mu kintu kino. Katola gye bigenda okubeera nti biggwera naye ffe weetuli ku mukutu gwa Megatron tugenda beera nga tukwera ddala information each and every day, each and every time yenna gwe weetaaga. Muzadde Megatron ge mannya musibe bulungi mweraba.